ebifa mu nsiko mujjako akawuwo. Omukazi alina ebbuba pitivu mulwakwa mubeerawo temulina kye mumanyi. Musajja mukulu n'ataweena yaswadde n'aswaluka mu lujjudde lw'abatuuze oluvannyuma lwa mukazi we okumusangiriza lubona ng'asinda omukwano n'omwana we gwe yajja naye mu bufumbo buno. Omukyalo ono nnyina w'omuwala agamba nti yajja ne muwala we ono nga muto era ebbanga lyonna abadde tasuubira nti omwami we ayinza okumwegomba olw'ensonga nti bw'aba azaala omwana ono era naye aba mwana wa bbaawe. Katubirabe. Areba kusazito oli musadi mwana ngari mulesu chiche nyumba yange unakola chenjagala unakola choyagala kati empale wagitaddewa empale je emisalazi n'otulimba badde webase bulijjo webaka bulijjo webaka leta byayi akoze kinawe badde omukutana muwala omusajja Sina kyenkoze mu mundeke banna sina kyenkoze omwana badde muwa sente z'amasanyalaze tomukuba naawe omusajja tomukuba musajja tawakiguna naawe musajja wuwo omukyalo wansanze mu nyumba mu kisenge ng'alina omwana sente z'amasanyalaze n'agamba nti tuva akusanze mu ngoye akusanze weyambudde bibadde bityo n'omusanzeewa musanze ku buliri ng'akola ki ng'atudde ne muwala wange gwe najja kati akuze omusajja ngamba yamwekuliza alina omwagala mukole ki Mama kakana tomukuba zagana mu kitanda kyange n'abaana nabo bewanika mama gundi abaana bewanika omwana abewanika mu kitaawe mu nnimiro ne mbasanga mu kisenge nga batudde ku buliri nange ntuuse mbagwa mu malaka omwana badde muwa sente z'amasanyalaze nyabo kiki mama wagambye akute n'ekitaawo kiki mama bayiriza tata yabadde ampise kumpa sente z'amasanyalaze tata wadde akwise sente z'amasanyalaze ng'oli muleesu
nabadde ngeze kunyambala mu kisenge kyange nampita nakuyita n'ogendera mu leesu mu kisenge kye bituufu bye bagambye nenda si bituufu nze mbadde ndi mu tawuni ngenza okujja nga bagamba sima ya tate woono omusanzi obamanyi aba wano mbamanyi ono omuwala mama we yajja naye kati simanyi nga bakuba wano emibere ngambo bakiki musirikireko mumbulirize kati bannange omusango guno musango gwa nankati guli criminal sexual violence embuga yange ya LCC musajja boy gumaliriza omusango guno tugenda kuweereza ngate bakusanze naye polisi ekola okunoonyereza abatuuze aba abatuuze okulandisibwa kujja okumaliza ensonga zino ensonga emujjabe mutya abatuuze zino njatuzongera defense yango nzirewo mami abatuuze bakidde omuwala ono ne batandika okumukuba nga bamulangawo okudda ku kitaawe n'amwagala wabula n'abeegayirira okumusonyiwa olw'ensonga nti ali lubuto era nga lwa kitaawe ng'era wano nnyina azirise ng'omukalukalu bw'atajja busera omwami ono newankubadde akwatiddwa lubona bino byonna byeganye n'ategeeza nga bw'abadde ayisa omuwala ono okumuwa ssente ez'amasannyalaze. Oli omuwala muwala wange sisobola kwagala muwala wange mbadde muwa ssente z'amasannyalaze omukazi ansanganiriza nga nva mu kisenge nga wakwasibadde mu saati mu kisenge nga nfulumayo omwana muwa ssente z'amasannyalaze omukazi alina ebbuba pitirivu oyo omukazi alina ebbuba pitirivu nolwakwa mubeerawo temulina kye mumanyi akubyewo ekigambo kisinze okuneewuunyisa kuba yogedde ekigambo ekibadde ekizibu ennyo kuba ng'ayagala kitaawe bulijjo ng'amwagalira mu nkukutu nayogera ekigambo bwatyo nti ndi lubuto olwa kitaawe ekintu ekyo kineewuunyisiza nnyo okubanga omwana adde ayagala kitaawe bwatyo bululu. Ffe ng'abasajja omusajja atuswaziza nnyo era singa kibadde kisoboka nze naali mwekoleddeko nga nzi kiswaziza nnyo toyinza kulira muwalawo n'omukozesa. Ssentebe w'ekitundu kino ensonga zino olumugudde matu asituukiddemu n'ategeeza nga bw'agenda okuzongerayo ku poliisi. Nfunye ensonga zino ku saa 11 n'ekitundu nga balese mwami Sebowa nga kuliko no wa defense wange nga omukyala we amusanze mu kisenge ne muwala we nga ate mwami Sebowa ye yambuddemu engoye ali mwanda we yayokka kati yennyina akakasa nti nno abadde akutte muwala we era wabaddewo okulanagana kwa amaanyi naye bwe balese mu mbuga yange nembataggulula ensonga ne tuziyitamu nembategeeza nti ensonga zino omusango guno baguyita criminal violence manya sexual violence sigwa LC musango gwa government musango gwa police gwino kwasibwa police ekola okunoonyereza era ensonga zino kwe kuzongerayo ku police enero sibagiyita kawolongojjo LC1 ebifa mu nsiko mujjako akawuwo.